Ekiri wano ye Theatre and Performing Arts Festival omukolo gujiddwako akawuwo olwaleero nga tulina theatre conference yetulimu kati. Theatre conference ekunganyiza bannakatemba oba banna theatre abakola emizannyo gya theatre bakunganya olwaleero okutema empenda okubeera nga theatre industry tugizuukusa, tugisisimula, tugiza ku mulembe. Mukulu Abe Mukibi wabadde ayogera omuntu yaligambye akozesezza oba obulumi bungi oba obusungu bungi n'agamba mbuno oyina ne we yagamba otunda ekibanja musasule wano nga baba banja. Anti era nga nawe bw'onobeera ne bizinesi yo nebeera nga landlord yakubanja eza rent, tolonda ku bibyo by'oyinawo n'oba ng'otunda ku ebyo osigale ng'oli otambuza bizinesi. Eno ye bizinesi yaffe, tetuyinayo mulimu mulala, bizinesi eyaffe ye theatre. Wawayo poloti yo n'ogitunda ofuniramu waggwe nga Mariam Ndagiri? Theatre yendeze, theatre gwe mulimu gwange era mu theatre mwenfuna. N'olwekyo mba nina okugirwanirira n'ogifiiririra. Bat Valley nzigule era we wali conference olwaleero we wagenda okubeera festival week ejja egenda kumala ennaku 5 kubanga 27 paka nga 31 omuwanguzi tumukwase ekirabo kye era we munaaba munzikiriza nja kugenda mbalage ku birabo by'abawanguzi mubirabeko. Bye tubadde tutemunda waliwo Abe Mukibi wayogedde mbu mulimu mwe mwagenda ne musinkako ne Eddie Kenza abayambe. Omuntu ayinza okubuuza embeera yava ku kimulyoke mugende musinkane Eddie Kenza abayambeko. Rent wa Bat Valley ye mungi naye ate nga si mungi kisusse kitali kya bulijjo, mungi olw'okubanga abantu mu theatre tebakyajja mu bulungi kyekimufuula omungi. Naye nga olwaleero nga tutema empenda ezikomyawo abantu mu theatre n'okulaba engeri butya gye tuzuukusa theatre eddemu ebanyumire mu abagiraba muddemu mutuyiire omusente nga bwe mwagutuyiranga tujja kutuuka we twagala. Bat Valley tugipangisa badoga waffe twabeerawo ne twenyumirizaawo ne tubeera nga tukolerawo emirimu gyaffe tuli bapangisa. Abapangisa bawemmeko omwezi? Eyo information eri confidential. Eddie Kenzo yatwala aba creative era awabula omukulembeze ku ba creatives. Badoga nti atutwala tayina gyatulaza advisor wa president ku creative industry. Wansi waki tetulina wansi watya ffe tuli ba theatre era atukulembera omumanyi bamuyita Kibukutu ye mukulembeze wa Theatrical Association Uganda, ekibiina omulongo kato kye yaleka ataddewo ng'akuŋŋaanya ba thespians okubanga beekolamu omulimu okulaba nga tuba organized. Era taawu gye tuli under taawu subscribinga ku National Culture Forum, ffe tetusubscribinga ku Federation y'aba musicians. Tubadde ne National Culture Forum Vice President olwaleero era n'atubriefinga bulungi nnyo ku biki ebiri waggulu eyo. Waliwo ssente bilioni 28 ezaweereddwa industry eno nga batusuubiza n'endala zigenda kuteekebwa mu SACCOs ez'enjawulo era ebitongole associations ezirina SACCO zaazo bagenda kuteeka mu ssente ezo basanga nga mutambula bulungi. So ssente tuzirindidde mu SACCO. Tulina SACCO yaffe ey'aba theatre ate tulina ne SACCO yaffe ey'aba Female Performing Artists Uganda.